Weewaawo akati okuloota empologoma kirina amakulu, okuloota engo kirina amakulu, okuloota eŋŋamiya oba embalaasi oba endogoyi kirina amakulu, okuloota kkapa kirina amakulu, okuloota embwa kirina amakulu, okuloota ekinyonyi oba enkoko kirina amakulu, okuloota omusota kirina amakulu, embuzi, ente, endiga, ebiwuka. Akati omukyala ono agambye nti yalabye empologoma ng'eyingira, ndowooza ng'eyita ku ggeeti naye ng'alaba eyingira ejja waali oba ng'eyingira ejja mu kisaakaate ng'eyita mu ggeeti eyingira. Omukyala ono mukalamojja. Akati katulabe empologoma eno gye yaloose etegeeza ki? Bannyabo ne bassebo bw'oloota omusota oba emisota, omusota gutegeeza lubaale okutwaliza awamu yenna. Kyokka kisinzira obubaka obwo bwe bwabadde butambula. Oyinza okuloota omusota ng'oloota gwa balongo, oyinza okuloota omusota ng'ogulootera mu bwajjembe, oyinza okuloota omusota ng'ogulootera mu bwannattimba, mu bwamagobwe oba nakayima oba bannaalongo. Olwaza olukuloosa omusota nagga nti nze nabadde nakayima, oyinza okumuwakanya? Kakati osobola okuloota engo etudde mu bulongo obw'olubereberye era nga ng'ezaalibwa maama Nambi, era engo eddiba lyayo lyambalibwa bakabaka b'ensi mu kifuba okulaga nti obwakabaka butudde ku bulongo era gwe musingi oba omulandira gw'obwakabaka. Ne lubaale nno bwe kityo bwe kiri, era eddiba ly'engo kabe kabaka ki oba wansi ki, eddiba ly'engo aba alina okuba nalyo. Wansi ne wajja wabaawo empologoma. Okugeza bw'otunuulira kabaka wa wano ng'omulya mmere, obwakabaka bwe mu kifuba ayambala eddiba ly'engo ate wansi mu magulu ne wabaawo ekifaananyi ky'empologoma. Kye ki? Ekifaananyi ekitudde mu magulu kye kikulaga omuntu yenna, kye kikulaga omuntu yenna nti kabaka empologoma. Buli olaba ng'empologoma oba olaba bwakabaka. Obwakabaka bw'ensi obw'abalya mmere bwe butudde mu kisiikirize kya kabaka bulamu, era kabaka bulamu bw'aba akweyoleka ajja kukulaga bakabaka b'ensi. Bw'onoolaba ng'onyumya ne mutebi oba ng'otambula naye oba ng'ali ku mukolo ng'omwanya nti kabaka bulamu ammanja, kubanga yatudde mu kisiikirize kye. Akati empologoma okubeera mu magulu yeetegeeza ekituntundu kyonna ekiri waggulu kyonna ekimaamidde empologoma eyo ti kabaka empologoma. Mu bwakabaka bwonna okwetooloola amatwalo ag'enjawulo, kabaka empologoma, empologoma ye kabaka. Kyokka eddiba ly'engo okubeera mu kitundutundu eky'ekifuba kye kituntundu ekiraga nti obwakabaka okujjula butudde ku bulongo. Empologoma eyatula ekituntundu ky'obulongo obutudde mu bw'amayanja, kyokka ate engo y'ensolo enkulu mu kituntundu ekyo eky'amayanja, wabula bwe bibeera ewamu obwakabaka buba bujjudde. Era ab'empologoma kyebava baweebwa erinnya erya Ssebuganda. Kumpi omutaka wa kasolya akondooza erinnya Ssebuganda yandibadde nga jjajja wa Buganda, naye ate nga mu buliwo tebakyatula nti ye jjajja wa Buganda, naye kikulaga omuntu omusukkulumu eyandibadde nti nga bw'olaba jjajja wa Buganda. Ssebuganda aba muntu mukulu nnyo mu bwakabaka obwo. Kale nno omutaka oyo wa kitiibwa. Akati ab'engo be bawunda obulongo bwa kabaka
mu mbiri ez'Obwakabaka. N'olwekyo abengo bakulu ddala, abengo baana bannambi, era owengo bw'atuuka mu mbuga ya Nambi n'ekintu ndowooza atuulira ddala ku mubiri. Okitegedde baana. Akati gwe yaloose empologoma ne bwe mba sikugambye nti waloose kino nsuubira otegedde. Kabaka yazze, oliko kabaka yazze yakweyolese wamulabye, naye ekyebuuzibwa yazze kunona nga bw'onoogamba si kunona mu kufa, okukima. Yazze kukima, yazze kulabako, yazze kukyalira. Kiki ekyo? Olajja kugamba nti tewali empewo temalaga kweyoleka. Empewo bw'ekweyoleka togiyita ssanyu, togiyita mirembe. Yazze wamulabye mu bujjovu, ayagala ki? Ng'ogamba nti empewo zikyala, empewo bazitijjirako nga bw'onolaba omugenyi nti yazze kundabako, yazze kumpa ssente. Buli lw'olabanga empewo ddayo ojjukira ebbanja. Ekyamuleese kye kigenda okutandika okukulwaza. Okweyolekerwa omusambwa nga gukubanja toliyita essanyu, tobuyita obugenyi, tobuyita obuganzi. Omusambwa okweyoleka nga gukubanja olindirira biddako. Okitegedde? Kuba emisambwa tegiri nga balya mmere nti nagulabye ngusanyukire nguwa akatebe kantekeyo ka caayi mutandike okunyumya ku mboozi. Nedda. Buli lw'oyolekerwa kiwanuka owayo akaseera katono enkya oyinza okutandika okufuna olubabu. Ayina ogamba ate jjajja yajja mu bulungi, ate teyaŋŋambako nti jangu, teyaŋŋambako nti nkubanja. Empewo ezigamba abantu nti nkubanja ntono, naye zisinga obungi kasita ogiraba ku kifaananyi ng'ebula, ng'omanya nti kendabye eddungu emirimu gyange gyandisanyalala. Kati ke walabye empologoma ng'eyingira mu geeti, ebiddako mu maaso ewatali kutiisa nga tukubuulira mazima. Buli lw'okuba ku mpewo eriiso, oba ng'oli mu bubaka oba ofunye kwolesebwa, ekintu ekyo kirungi sayidi emu, ate sayidi endala kibi. Kuba tujaga nti kirungi nti empewo gwe zikuyamba ne zikweyoleka, ke kalungi kokka kaliwo. Naye empewo buli lw'ogiraba si buganzi, ezze kukyala naye mu nkyala ki? Ekweyolesa okukulabako nga muzzukulu waayo, mu kulabako etya? Bugenyi ki? Sanyu? Maaso eriyo ki? Empewo yeesigamwako ng'ekubanja? Empewo eyina mukwano gwayo ng'ekubanja? Empewo ziyina omukwano wakati nga waliwo ebbanja? Omukwano gujja ddi? Ddi lwe wabeerawo empalana wakati wo ne bajjajjaabo? Ddi lwe wabeerawo bwakanywa musaayi wakati wo ne bajjajjaabo? Empewo otegeera ddi nti kati bw'eba enneeyolesa essanyu kati nkoke ntekeyo ka caayi? Otegeera ddi nti kenneeyolekeddwa empewo zino kanneetereeze? Kisinziira, olina by'omanyiiko ewammwe baakolako, olina by'okozeewo. Kabaka akweyolese abanja ki? Kituufu bw'aba mugenyi ogenda kuteekayo ka caayi oleeta akatebe oba akakeeka mutuule munyumye, katuntundu kakutuula, wali omuwadde ki? Yazze mu bulamu bwo ki ekiddako? Ogenda kusanga okusoomoozebwa mu maaso. Kino tukikugamba ng'abazadde oba ng'omuzadde, ogenda kusanga okusoomoozebwa mu maaso. Singa obadde watabaalako, singa obadde wakolako, singa mubadde baakolako, kabaka najja n'akweyolekerwa oba n'omulabako mu birooto ng'awo, ekyo kyanjawulo. Naye ng'obadde tokolangako, nga tomanyi bintu ebyo ngeri ki gye bitambulamu, oba ebyalubaalo oba okwenoonya, ne weeyolekerwa kiwanuka, weebuuze, tambula weebuuze ogambe nti neeyolekeddwa omusajja yambadde bimyufu naye yabadde amaaso ge gavaamu omuliro. Era omusawo yenna gy'onolaga ajja kugamba nti obwo busungu, amangu ddala genda okima amazzi ogateeke mu nsumbi eri okumena ekyoto kya kiwanuka. Tumusabe akakkanye obusungu,
okulaba empologoma ng'eyingidde mu geeti kabaka yadde amaze okutuuka naye talina kyeyayogedde n'ozuukuka n'abula awo beebuuliza nti nkole ntya. Kabaka wamala okutuuka agamba ki? Munoonya omutegeere otuukirize ensonga ze. Abantu bangi baloota ebintu eby'enjawulo. Singa oloota eŋŋamiya, endogoyi, ŋŋamiya, endogoyi, embalaasi, oba oloota kabaka bulamu, ezo ntambula ze kwatambulira. Mugagga Naggwano, ababede, abagagga ababede abalina ebikomere ebisaakaate nga waliwo n'omusirikale ku geeti. Kituntundu kya kabaka bulamu. Bw'avuga emmotoka zonna n'azimalayo, atandika okweronda n'aleeta n'endogoyi awaka. Mu biseera bye eby'eddembe n'atuulako ne mukyala we. Bw'oloota endogoyi, eŋŋamiya, embalaasi, oba olaba kabaka bulamu. Bw'oloota emmotoka zippuladdo, emmotoka ez'ebbeeyi, oba olaba kabaka bulamu. Bw'oyolekerwa embuzi eya luyina, oba olaba ekituntundu ky'ejjembe erya lubowa. Bw'oyolekerwa embuzi erina akaasa mu mutwe, oba weyolekerwa ekituntundu ekya lubaale yenna nga alimu ekitambo naye nga akugamba okumuteera embuzi erimu akaasa mu mutwe ke kabala akeeru asobole okugyawo ekizikiza azzewo ekitangaala. Ebiseera ebisinga obungi ensonga zammwe enkulu eza lubaale zibaamu ekitambo. Kyokka ekitambo ekyo tekiba kyakukwatibwa bukwatibwa, kiba kyakutereeza butereeza kuba kiba kya mu nju. Ekitambo ekyo stands for ekitambo stands for kabaka bulamu mu madaala ag'enjawulo. Nti kinene ennyumba, kinene ettaka, kinene kyawanga, kinene Batenda, Walumbe, Kayikuuzi. Kyekituntundu ekyekitambo ekikulosa ng'olina omusaayi mmannyo, olya ennyama etategeerekeka, abasezi bakugoba, olaba abafu, entaana, amaziika, akisidenti. Kituntundu ekya Walumbe, kinene ennyumba, kinene ettaka, kinene Batenda, kinene ettaka, kinene kyawanga. Okitegedde? Walumbe sengalamidde, oyo kabaka bulamu. Kyekituntundu ekyo mwolabira embuzi enzirugavu nga bagikutumye ogiteere kabaka. Oba omusawo gy'osobola okugenda nakugaa nti ngenda kukwatako ekitambo, bakutuma embuzi enzirugavu nga teriimu bbala. Oba ogenze kubikka kabaka okumuteera embuzi enzirugavu, kyokka embuzi enzirugavu ly'ebbala lya Walumbe lyennyini mwatambulira, kyekizikiza. Kyokka bw'oba ogenda okuteera kabaka embuzi olina okukakasa ng'erimu akaasa mu mutwe, ly'ebbala eryeru. Akaasa mu mutwe kategeeza ki? Akaasa mu mutwe kategeeza nti omuntu omukulu ogwa lubaale gulimu ekizikiza. Yensonga lwaki akabala kakeeru kabeera mu mutwe ate nga waggulu waliwo amayembe. Omutwe gwe mutwe omukulu nga bonoga nti emitwe gy'amawulire, amawulire agasinzeemu obukulu gwe mutwe. Lwaki omutwe gwe gubaako ebbala? Nti ensonga yonna ey'ekika oba mu lunyiriri mw'ova ensonga ebabanjibwa eya lubaale etambulira mu kizikiza. Kati kabaka kyava kutuma embuzi enzirugavu ng'erina akaasa mu mutwe. Kaasa mu mutwe kategeeza ki? Nti ensonga zonna eza lubaale nga bwe zirimu ekizikiza, ettonde ery'akabala akeeru nti nkuteeredde embuzi yennyini mw'otambulira, nsaba onzirize ekitangaala mu nsonga z'abajjajjange, ly'ebbala eryeru. Ekirala, singa oloota embuzi enzirugavu plain ewaka nga bagikusaba eba ya muzimu jjajjaawo, oba muzimu musajja oba muzimu mukazi, eba ya muzimu. Singa oloota ente erimu ebbala eriddugavu n'eryeru, kituntundu ekya kabaka mu katundu ka kizza, era kabaka aba akubanja, naye nga kabaka oyo mu nnyumba yammwe akkira mu bwa kizza. Kyokka ente eyo ate mu Banyarwanda ekyuka. Omuntu omucwezi bw'aloota ente ey'ebbala eriddugavu n'eryeru, ebiseera ebisinga obungi ente mu bw'omuzimu mu Banyarwanda yeeyolekera nnyo mu kitundu eky'ebbala eryeru n'eriddugavu. Emizimu gyeyolekera nnyo mu kitundu eky'ebbala eryeru n'eriddugavu. Kyokka emizimu gya wano mu Buganda gyeyolekera nnyo mu nte mmyufu. Tugambe nti abantu abali e Bulyambwa, abantu abasinga okutuula mu Uganda, mu Buganda wano, ente mmyufu bw'ogiraba oba olaba ekituntundu kya jjajjaawo muzimu. Ente zitambulira mu bibinja.
n'abantu bwe bafa mu butalabika mu bw'embuyaga ezikaza engoye badda mu kitundu eky'ebibinja. Abantu bwe bafa ebitundu by'okusoomozebwa mu nsi nti nina poloti wano nsimbyewo omulamula, ate nkolerera baana bange, ate noonya kyakulya, noonya ssente, noonya bugagga ngule wali emmotoka, kyekitundu kyabalya mmere kya ku nsi kuno. Ekitundu ekyo kiwummula. Ekitundu kya leebuleebu ow'oku nsi kituuka ne kiwummula. Omuntu bw'afa alina emyaliiro gy'awummuza n'asigaza emyaliiro egy'okulabira ewala n'okkubiriza abasigadde ku nsi okutuukiriza by'ataakola. Ensi ejjuddeko okusoomoozebwa n'obukozi obw'ekitalo. Ensi teri kukulera ngalo, era ebyobugagga by'ensi twabisangako tulibirekako. Ebyobugagga by'ensi n'okusoomoozebwa n'okulaga ebibanja nti nze mpita wano nalina ettaka lyange otuuka oggobako abantu, ebyo bya nsi. Omwaliiro gwa kaseera bwe katuuka guwummula n'osigala mu bw'omwoyo n'ogenda mu nsi y'emyoyo etalina w'oyisiza, etalina ttaka nti nze mbeera wano, etali mu kugula mmotoka, etali mu kugula mmere kunoonya kyakulya. Ensi ey'okuwummula n'osigala okukolera nga mu butalabika. Okitegedde? N'olwekyo ekitundu ekyo mulina okukyegendereza. Ensi etwemalizaamu bwereere. Oli n'agoba banne 30 ku ttaka, oli n'atta munne olw'ebintu by'ensi. Kyokka omuntu ku nsi kuno ng'alinako emyaka 3, 4, 5, 7, 8, emyaka obwaka gy'ogenda okumala ku nsi, ate n'ottirako munno nga mwewalanira bintu bikalu: ettaka, ekibanja, essente, emmotoka. Ebintu by'ensi bituziba amaaso oli n'afuna empalana ku munne. Ebintu by'ensi bituleetera obukyawe ne mukyawagana ne bannammwe. Ensi waliwo aligikungula. Ensi temumanyi nti kyewuubo tuyitako bwesi. Enkya tetuliiwo. Lwaki abantu temwagalana? Oba oli akunyiizizza sirika, muleke tambula. Asirise teyejjusa, ate omuntu asirisa aba muwanguzi. Ensi teyandibaddemu bya ntalo, bya bukyawe, bya kukyawagana, bya kusika muguwa. Ekibanja ekyo nina okumutta. Okwagala ebitali bibyo, okulwanirira ebitali bibyo, okulemererwa okukola ebibyo n'otunuulira eby'omulala, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ensi twajja nga tugiyitako buyisi. Eby'ensi tubirekako, ate abalala bali bisangira. Kakati ekitundu ekyo kye mbadde nkusomesaako, ensi y'emizimu eri mu bibinja nga bw'olaba ente. Era emizimu bwe giba gikweyoleka nti yeffe, gikulaga ente nga nnyingi nga zikugoba, oluusi nsibe, oluusi ente eri emu, oluusi ekugoba, oluusi erimu olujegero oba omuguwa. Buli lw'olabanga ente oba olaba jjajjaawo musimu. Emizimu gitambulira mu bibinja nga bw'olaba ente. Ate ente yatondebwa eringa muntu ebitundu byayo byonna. Ate ente yatondebwa yeetisse eggugu lya lubaale lyonna. Ente erina engatto, ente erina amagulu, ente eriko amayembe waggulu, erina amaaso n'amatu. Buli kimu kina kye kitegeeza. Olulimi lw'ente bw'olulya nga baagikusabye ku kijjulo, oba olongoosa lulimi lwa bajjajjaabo. Ente erina omumiro ogukola ekitundu ky'akaggula. Bw'olya akaggula nga baakusabye ente oba ennyama y'ente, kalina emikolo gyako n'eddagala, era akaggula bakasaba bulijjo ng'ogenda okwokya ennyama osobole okuggulirwa. Oyo asobola okuba nga emirimu bulijjo tegitambula, bamutuma ennyama y'akaggula n'agyokya ewa ddungu, akaggula ako n'alyako, akasigadde n'akawa ddungu. Eddiba ly'ente litegeeza omwaliriro gwa lubaale. Omukira gw'ente gutegeeza ekitundu kya jjajjaffe bamweyana mu katundu k'akalalu. Okitegedde? Buli kintu kyonna ku nte kina kye kitegeeza. Eriiso ly'ente lina kye litegeeza singa Namalere akusaba ekijjulo ky'omutwe. Era eriiso ly'ente balirya. Kubanga ekyo kijjulo kya Namalere. Namalere nno jjembe ly'e Busoga, lyava Busoga ne lisaasaanira ebitundu bya Uganda oba ebitundu bya Buganda okutwaliza awamu mu Bachwezi ne mu Banyoro.
Okitegedde? Ente emmyufu etegeeza muzimu. Ente emmyufu ng'egatta oluyenje etegeeza lubaale era Muwanga agisabira ddala. Ente y'ebbala eryeru n'eriddugavu nte ya Kabaka mu katundu ka Kizza. Kyokka abachwezi ente y'ebbala eriddugavu n'eryeru bagirabira ddala era n'ente y'oluyenje mu bachwezi esobola okukola ekitundu kya lubaale. Kyokka abachwezi balina ente eyitibwa kagaaju oba lugaaju, ente ennume. Okitegedde? Singa weeyolekerwa endiga, kitundu kya jjajjaffe Kiwanuka, endiga ey'ekibugobugo emmyufu. Kyokka waliwo endiga ey'amahinda. Mahinda nno yatambula n'endahula n'emuleeguza mu Bwakabaka obwo okuviira ddala Kannabulemu, bigo bya Mujenyi, ewa Nnyinamweru, ewa Nyakayima, Emubende, Bendo Bende lyonna bwe lityo, Nyabusozi, Mubende, bigo bya Mujenyi, Nnyinamweru, Erusozi, ewa Muleeguza, Ebbendo Bende eryo. Nti Muleeguza atambula n'endahura. Ndahura wabeera tewabula Mayinda, Nyakayima, Gariisa, Nnyinamubyeyi, Nyabulezi, Kazoba Kanyamwanga, Lutindanjezi, Lyangombe, Mugasa, Nyinagasani, Gahaya. Okitegedde? Abachwezi. Kakati endiga y'amahinda eba ndiga eba eyagala okufaananamu enjeruyeru naye nga si njeru tuku, wabula ebanga njeruyeru kyokka mu feesi ng'eyinamu ebiba bibanga bya coffee brown, ekiba kibanga kiddugavu, kibanga coffee brown mu maaso gaayo, era ekiba ekyo kisobola okuwambako eriiso erimu, y'endiga y'amahinda. Kyokka tuyina endiga enzirugavu. Singa Kiwanuka agikusaba etegeeza ki? Endiga enzirugavu kye kitundu Kiwanuka mu abakulagidde nti lwali wamwalimu ekitambo, era endiga eyo enzirugavu eba yakutwala mu nnyanga za Walumbe n'ogita. Walumbe n'omuwa endiga eyo ng'etambulira mu bbala eriddugavu n'akuteera endiga emmyufu eya Kiwanuka. Kyokka eri abantu be basaba endiga enjeru kisinziira. Kabaka Mukasa atambula ne Kiwanuka, si baaluganda. Kabaka Mukasa mu Bbendo Bende eryo nga ye yeefuza ekintu, buli kintu kye bakusaba kirina kuba kyeru n'endiga njeru. Osobola okweyolekerwa enkoko eringanga ekibugobugo emmyukirivu, nkoko ya Nnambi. Ate nno waliwo n'enkoko ya Nnambi ebaako akooya ku mutwe nga kakusenga akakoofiira, ezo zonna nkoko za Nnambi. Enkoko y'amayenje oba kiwuugulu, enkoko ya ddungu singa ogiroota. Mayenje oba kiwuugulu ye enkoko ya ddungu enkulu, ye sseggwanga ya ddungu enkulu mu sseggwanga n'enseera. Mayenje oba kiwuugulu ye enkoko ya ddungu enkulu. Okitegedde? Ate nno enkoko ya kiwuugulu eriko n'eddagala. Osobola okubeera n'abalabe nga bakusumbuwa, osobola okubeera n'omuntu akubanja, oli ng'akubanja. Abasawo abakola eddagala tebagikolerako emikolo. Enkoko ya kiwuugulu olayinza okuba akubanja, omusawo n'agikozesa ng'agiraamiriza nti kiwuugulu awugulaze gundi. Abo nno abasawo bwe bakola eddagala. Ate ffe mu bitundu by'embiri tetukola ddagala, naye ku basawo ddagala. Naye ffe abatudde mu bitundu by'embiri tetukola ddagala. Buli kintu kyonna ky'ofuna kiba kikyo, ekizze kyonna, ekinene n'ekitono. Era ogamba bugaye bajjajja nti mwe mumanyi, wabula ggwe ogenda mu maaso nakubaweereza. Naye ekitundu ky'eddagala n'okupalappalanya bintu eby'enjawulo, oluusi ekitundu ekyo kiri nnyo ku musawo, ekitundu ky'obujjanjabi eky'obuvumuzi. Okitegedde? Kale nno enkoko ya kiwuugulu eyo eriko eddagala.
enkoko ya kiwugulu n'ey'amayenje enkoko ya ddungu enkulu era singa oloota enkofu oba oloota ddungu ddala okitegedde yenkoko ya ddungu ey'omu ttale oba abalongo ba ddungu ab'omu ttale. Singa oloota akasolo ke bayita akasimba, akasimba kasolo k'amayembe era akasimba amayembe mwe gasinziira okusimba amakanda era eddiba ly'akasimba ligenda nnyo mu nsawo ya lubaale ne mu kibbo kya lubaale, kituntundu ekitudde mu kitundu ky'amayembe okusobola okusimba ensonga n'okusimba amakanda. Oyinza okuba okolera bakuyigganya biki okolera tonywera amaka toganyweramu onobaanoba tonywerera ku mirimu okitegere ebintu byo pulaani tezinywera bakozesa akasimba okusobola okusimba amakanda. Ensonga z'abajjajjabo ziyinza okuba zibuukabuuka nga tezituukirira mu mbeera bwetyo era bakozesa ddiba ly'akasimba okusobola okusimba ensonga oba okusimba amakanda. Omusawo asobola okukolera ekikolo ky'eddagala ku mirimu kw'oli oba woofiisi gy'olimu nga teriba ali kugobawo gw'oli yeegoba, bakozesa eddiba ly'akasimba okusimba amakanda nga bayitira mu jjembe lyammwe ery'ekika. Muzzukulu watudde asimbire ddala amakanda, teriba mubi, teriba mulogo, teriba mu wampalana wa nnyombo, ali nseseetula mu kifo muno. Nsimbye amakanda, nsimbidde ddala, nsimbye emirandira. Akasimba we kasimbye tekasimbula. Obwo nno bwe bwoya bw'akasimba, tebabukolerako eddagala. Okitegedde obwoya bw'akasimba babukolerako eddagala, baliteeka mu lumuli lwa nkalira. Okitegedde nyinza obbayigiriza okuloga. Obwoya bw'akasimba babukolako eddagala mu lumuli lw'enkalira. Olumuli lukkaliza, akasimba kasimba, we kasimbye tekasimbula, ate olumuli lukkaliza kintu. Okitegedde lukkaliza kintu n'ebikolo ebirala eby'eddagala, kubanga olumuli olwo lugendamu ebikolo by'eddagala nga 5 n'olyoka olutwala ku mulimo. Okitegedde ne bakubukako bukumbu. Oba mukazi wa maka oyinza okutuula mu maka omwo ng'omusajja yanoba, temutera balaba. Ate abakazi baagala nnyo eby'eddagala. Okitegedde kati awo kibalumye okukikomya mu kkubo. Naye ng'ate ne bw'okola ekyo kyokka kisobola okukuyamba lwakuba kiba tekijjudde. Okitegedde mu mbeera bwetyo. Kale nno akasimba buli lw'okalaba kitundutundu ekituddemu amaanyi g'ejjembe. Era buli olaba akasimba oba n'olaba obusolosolo obubeera ku bituli by'ebiswa, amayembe gaba gakubanja era okeera nnyo ku kiswa ewali empoopogoma n'ogabulawo amagi, ebintu eby'enjawulo ng'ogabula amayembe. Kakati singa weeyolekerwa akasolo akasomba byuma, eyo nsawo y'abajjajjaffe nayo ya lubaale. Ensomba byuma ensawo eyo etera okusabibwa omuzimu, ate etera okusabibwa muzimu ku nsawo za lubaale neba nsawo y'abajjajjaabo. Era n'akasimba katera okuvaamu ensawo y'amayembe. Amayembe gakakolamu ensawo. Amayembe tegatera kukwasa nsawo ya lubugo. Era ejjembe oba oyagala okumanya ensawo yaalyo lireke lyeyogerere. Omuzzukulu ng'agenda okuteekawo ensawo teyanditaddewo nsawo lukunkumuli nga lubaale tannaba kweyogerera. Omuzzukulu ng'agenda okukola ensawo ya lubaale yandibadde akola ensawo emu ya lubaale just n'amala. Tewandibaddewo kimwetaagisa kuteekawo nsawo nti ate eno ya muzimu, ate eno ya mayembe. Ejjembe terikolerwa kintu kye liteeyogeredde. Ekintu kiri kimu lubaale kyateeyogerera, omusawo kyasobola okuteekawo ensawo ya lubaale n'ebirala. Gamba ng'ebibbo, ensumbi, endeku. Omusawo asobola obikolera omuzzukulu, biba bituufu. Kyokka waliwo ebintu ebyeyongerayo nga lubaale alina kumala kweyogerera. Ejjembe likolerwa ekintu kyalyo nga limaze kukyeyogerera okuva ku nsawo okutuuka mu ddiwanga. Ensawo z'amayembe ezisinga obungi zitera kukolebwa mu maliba ga bisolo. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Era ye lwaki ntawaana nnyo n'ono
oba kulandagga ate kati laba gyendaze okitegedde kakati awo nvuddewo ekitundutundu eky'embuzi y'ebitanga osobola okgenda ku musawo nga mugenda kusamira lubaale n'abagamba mukulembezanga embuzi y'ebitanga. Embuzi y'ebitanga etegeeza okutangirira ensonga oba okutangirira lubaale, era omusawo bw'agikutumanga embuzi eyo ntuufu mu kusamira yeetangirira ensonga. Lubaale oyo bw'abeeramu ekitambo ge mabala gano amaddugavu geeyina okutangirira ensonga y'embuzi ya kitanga. Nti mu lubaale tunoonya weerufu kye kitangaala, bye bitanga biri ebyeru. Kyokka embuzi za bitanga zirimu ebika. Waliwo embuzi ya bitanga eya ddungu. Embuzi ya bitanga eya ddungu mu bitanga byayo muno mu mabala ameeru mubeeramu ebyoya ebiddugavu naye nga tebirabika bulungi, kitegeeza ekitanga ekyo tekiba kyeruttuku. Y'embuzi ya ddungu. Okitegedde? Embuzi ya ddungu eyitibwa lutanga. Lutanga embuzi ya ddungu, era mu lutanga luno olweru mu mbuzi ya ddungu mubeeramu olwoya yoyo olugenze lwesuula nga luddugavu. Y'embuzi ya ddungu. Ddungu atambula n'enkofu, enkoko ey'amayenje, enkoko eya kiwuugulu, embuzi eya lutanga. Olutanga olwo olutanga lwalo olweru teruba lweruttuku ng'olwa Mukasa, lubeeramu obwoya yoyo obuddugavu. Y'embuzi ya ddungu. Embuzi ya luyina mu kitundu kyayo eky'ekitanga temubamu lwoya luddugavu lwonna, eba njeru white pure. N'embuzi ya lubaale ey'ebitanga nga si ya ddungu, akatanga kayo kaba keeruttuku. Y'embuzi etangirirwa mu lubaale. Si buli kitanga nti kitwalibwa okutangirira ensonga. Si buli mbuzi ya bitanga nti egenda kukola emikolo gya lubaale. Embuzi ya ddungu si ekozesebwa mu mikolo gya lubaale. Ebitanga byawufu. Ekitanga ekyeruttuku nga tekirimu wadde akeeru, akooyo akaddugavu wadde mu mabala omwo, y'embuzi ya lubaale etangirira ensonga. Embuzi ya bitanga eya ddungu eyitibwa lutanga. Olutanga lwayo mubeeramu obwoya obuddugavu ng'era ddwo olutanga olwo teruli white pure. Y'embuzi ya ddungu. Okitegedde? Awo singa nno balowooza nti bino bye twogera tulina we tubisoma. Okitegedde? Kale nno ensonga ezo mwetaaga okuzikwata n'obwegendereza. Embuzi ya bitanga lubaale asobola ogikusaba ku luggya, ate asobola okusaba embuzi enzirugavu eba ya muzimu. Kyokka ate waliwo embuzi enzirugavu esabibwa kabaka bulamu. Okitegedde? Kyokka ate embuzi esabibwa kabaka bulamu enzirugavu etuuka n'ewummula. Ekiseera kituuka nga mugenze mutambuza ensonga n'ewummula eyo n'eggyibwawo. N'abasaba embuzi eyina ebbala eryeru mu mutwe ne mugirunda ku luggya. Kale n'ebyalubaale ebisinga obungi gwe kyolaba si kirungi kikwata bukusu. Ebintu ebisinga obungi tubikola ng'ebikwate. Kabaka wa mbuzi enzirugavu biki obadde okimanyi nti otuuka n'omutambuza embuzi enzirugavu ekiseera kyayo ne kiwummula n'akusaba embuzi eyina akeeru mu mutwe. Kale no lubaale si bikwate. Lubaale kumanya, okumunyiikirira n'okumutambuza n'okumutegeera n'okunoonyereza lubaale kyeki kyentandikidde mu kyekyo. Ebiseera ebisinga obungi kyotandikira mu lubaale ate si kyekyo ky'okomekkereza nakyo. Bamuyana ayinza okusaba ekkutiya ng'ekkanzu ye, gwe n'olowooza wamusasula, kumbe ekkutiya kyambalo kya busungu kijja kutuuka kiwummule akusaba ekkanzu nga mwalamulira. Okitegedde? Kati abantu abasinga lubaale bamutwalira ddala ng'ebikwate. Oli bw'amanya ekintu nti kino omusambo bwe guti kye gukozesa alowooza kyekyo eky'olubeerera, kumbe lubaale bw'aba atandikira ku busungu kwa kusabira ekintu. Omanya ddi nti lubaale ateredde, kati bino byonna birina okuwummula, lubaale akusaba ebijja. Omanya ddi? Obadde okimanyi nti effumu lya lubaale ng'atandika kyandibadde kirungi nnyo ddi wanga mu muti ogw'olukandwa. Effumu lya lubaale nga mubadde mumutandika, effumu eryo lyandibadde liwangibwa mu muti gwa lukandwa. Lwaki? Nti olukandwa lukola akatundu k'aba lukandudde, era olukandwa lwe lusooka okulwanyisa ebizibu. Olukandwa ono akutte effumu akwata ku muti guli takwata ku ffumu. Omukono guno kwata olukandwa luno nga lulimu effumu, omuzimu oba omusambwa gwa kiwanuka oba ejjembe lubowa
oba otumya abasirikale okulwanyisa ebizibu ebiri mu lubaale lwe lukandwa okukandulamu buli kikyamu kyonna ekirimu n'abalabe abalyolyomi abakwogerako ebigambo abakulwanyisa mu lubaale gwe muti ogusooka mu ffumu lya lubaale. Obadde okimanyi nti omuti ogwo gutuuka ne guwummula? Omanya ddi nti guwummudde? Effumu lya lubaale ekkulu lyandibadde liwangibwa mu muti gwa lusaala, kyokka omuti gw'olusaala si mulungi kutandikira mu ffumu eryo. Effumu eryo lyandibadde lisookera mu muti mulwanyi, omuti omulwanyi gwe gw'olukandwa. Lubaale ng'ateredde akuwa okumanya n'okutegeera omuti ogwo ne gukyusibwa, effumu eryo ne liteekebwamu. Ali bano tebategedde nti nsomesa. Oli n'asinziira emukono oba n'asinziira ekibuga n'akukubira essimu, tamanyi nti essimu zirina okubaako bukamera. Ogenda okukubira omuntu nga omulaba era omulaba era bw'akusumbuwa ye tawunyiriza. Embwa zo nga ziwunyiriza olusu, noono ampunyirize awunyiriza olusu nti okusinziira mu budde buno Mulangira alayika ali mu kusomesa. Okitegedde lwaki tawunyiriza lusu? Okitegedde? Kakati mu kitundutundu ekyo mulina okwegendereza ebintu. Lubaale si bikoppe, lubaale kumanya, lubaale mitendera, lubaale madaala, lubaale kiraasezi. Alimanya lubaale aliba mugagga. Bw'olifuna omukisa n'omanya lubaale oliba mugagga. Naye abasinga obungi mutambulira ku bikwate. Bw'owanga effumu lya lubaale olowooza biwedde. Naye effumu lya lubaale liwangibwa mu mitendera ki? Mitendera emeka? Omuti ogugenda mu ffumu ly'obusika gwandibadde mu mwanyi, kyokka obusika n'omuti gw'olukandwa gugendamu. Okitegedde? Omuti ye kakati ono ndooza ke mukomi wano kubanga kwasi bunawo wansobedde kati oyagala okuggire kati banante ku masimu biki annange kale ke mmala okukwata ono okukwata ono tulabe. Weewaawo kansubire nti yabuze ekibuzo kino otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.